Tuli ku mukutu gwaffe ogwada Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okwebaza mwebale genda mu maaso n'okubira nti mutugoberera njagala okutegeeza nti ffe tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube wokkawe tuli gundi bagitulemesa balinga gye batulemesa Facebook ate omala teekako VPN ate olusi ne kabuukako kale kwegamba ne tugamba abantu baffe katubatwalire ku mikutu gino ebiri ogwa YouTube n'ogwa TikTok. Facebook weri beteredde ate tuligiddako nze da Element Man njagala okutegeeza gwe wenna ndaba nti bannaffe aba Fidelity Investment Group bakutegeeza nti jangu osobola okubeera nga obeegattako bano nno basooka kusomesa naawe kennyini n'osobola okubeera nga ekyamazima osomesebwa ate oyingire nga weekakasizza nti wano nno nnyinza okukola nti sente z'oteekayo mu mwezi gumu ziba zeeddabulinze bakikola batya sooka ojja osomese leka kuyingira nga tonnasomesebwa leka gwe jangu obuuze ebibuuzo byonna by'oyagala ebibuuzo byonna tukuwa obudde n'osobola okubeera nga osomesebwa bulungi n'osobola okubeera nga oyingira nze da Element Man muzzukulu wa Mugema kati nno olunaku olwaleero njagala okutegeeza nsigenda kubeera nga nkuliisaawo nkututte mu mawulire ag'omuyimbi King Saha olutalo lwe n'omukulu Haruna Kasolo minisita olutalo luno lwabadde lw'amaanyi mwe mukyalugaya nakatelu lw'amaanyi temumanyi ki Kasolo kyazzaako oba ddala shoye ey'elugogo naye ayinza ogiremesa kuba Kasolo balina amaanyi naye bingi oba oliawo ebyavuddeyo oluvannyuma lw'omuyimbi ono King Saha okuvaayo n'atabukira minisita Haruna Kasolo bwe yabadde mu kivvulu gye buvuddeko eky'omukulu ono Kaziwe Kapo. King Saha olwawereddwa omukisa okubeera nti alinnya ku stage era bw'atyo ekituufu yalinnye wabula n'ava ku mulamwa era omulamwa kigamba okubeera nti bw'atyo ate ennyimba kwegamba n'azikola kifuula nnenge n'atandika okubeera nti ate mu nnyimba z'akuba mulimu ne minisita Haruna Kasolo kwegamba ono nno oluyimba lwe yamukubira oba oliawo nti Kasolo mujje lwe lwatandise era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti amujolonga wakati mu kumujolonga balabye oba oliawo ategese kisusse kwe kujjako amasannyalaze olutalo wakati w'abantu bano njagala okutegeeza gwe wenna andaba ku mukutu guno gwaja Standard News lwava kubeera nti omukulu ono Haruna Kasolo kigambibwa ni tewali amanyi era tewali akakasa nti oba ddala kyaliwo omukulu ono Haruna Kasolo kigambibwa mbu wakati mu biseera ebyokunoonya obululu oba ebiseera ebyo nga Bobi Wine nga ali mu bitundu ebyeyo ngamba ebitundu ebya saidi zeeyo e Masaka omukulu ono kigambibwa okubeera nti yavaayo bw'atyo n'agamba nti ekyamazima ennyimba nti ekivvulu ky'omukulu ono tekigenda kubeerayo tetumanyi oba kituufu yali ategeeza ekya King Saha oba ekituufu yali mu mboozi ze nga anyumyamu bunyumya byonna tetumanyi kituufu kikyaliwo mu biseera ebyo naye mukadde ako King Saha agamba nti ekyamazima yali ataddemu ensimbi obuwanana bw'ensimbi kale nga yeegayirira lwakiri bamuleke ekivvulu kye kigende mu maaso n'okubeera nti kikola asobola okusasula abantu asobola okubeera nga asasula abo bonna abaali bagenda mu maaso n'okumubanja kati nno we twogerera ng'olutalo lukyagendera ddala mu maaso olw'omukulu ono Haruna Kasolo
Tegeera. Kati nno ekivulu ky'omukulu ono King Saha ekyasazibwamu era bw'atyo bwe yagenda maaso n'okubeera nkisazibwamu yene ekizibu n'akissa ku mukulu ono Haruna Kasolo nti yagenda maaso n'okubeera nti asazaamu ekivulu kye. Ulira kankwe kangu kusenga wange n'omugamba nti oli kusiranya mpaka ku muntu asembayo naye kulayira n'abaliko ku mirembe giri baali bagagga ogenda kusiranya famire yaffe shuwa naye olulumba famire yo terikaaba mu lwatunga ensi eraba amazima ga Katonda natandika n'atugenda kuya kusenga wange n'omugamba nti oli kusiranya mpaka ku muntu kati nno byebyo nno omukulu King Saha ng'agamba nti omukulu ono yavaayo n'ayogera nti musajja gwo wagamba otusiranya naye nange newe nakukwatako ng'oli ne famire yo tojja kukitutuka oba oliawo kyekyo ekyatandise mu kaseera kano. Naye tewali asobola kutuuza omukulu ono King Saha ne Haruna Kasolo entalo zino zisobole okubeera nti ziggwa kuba ekyamazima abantu bano bagenda maaso n'okubeera nti beekuba ate kati beekubira mu lujjudde buli omu n'agamba nze nkusinga n'omulala n'agamba nze nkusinga n'omulala n'agamba nze nja kukuba n'omulala n'agamba naye nja kukuba. Tewali ayinza kubeera nti atuuza abantu bano okusobola okubeera nti ekyamazima olutalo luggwa kuba olutalo lukyagenda nno tetwekanga n'ekivulu bakimulemesezza byonna mbiina byonna ngenda kubibawa wona abeera yiridde nti King Saha tetugenda kuddamu kumukkiriza ku stage yonna tetugenda kuddamu kumukkiriza ku stage yonna tetugenda kuddamu kumukkiriza ku stage yonna. Kitalo mabeere byonna nze mbikuwa era byonna nagwe ngenda kubanga mbikola ki mbikuwa. Kati nno oluvannyuma lw'ebyo byonna njagala okutegeeza gwe wenna omulabi waffe andaba mu kaseera kano nti oba oliawo King Saha kwegamba alina obulumi simanyi oba buviira ddala ku ntobo ya mutima gwe oba ddala byonna byakola oba ddala agenda maaso n'okubikola enna obutambi wano kangeze maaso era kankweko n'akatambi kano akalala naawe kennyini ogende maaso n'okubeera nti okawuliriza obulungi ulira kano mbeera gy'oli osanzeeko neekuleetera okwejjusa okuyingira okuyimba Kasolo lwe yatta ekivulu kyange ekyotera nawulira obusungu era ebintu byensi bino mbakubanga mmanyi ewa Kasolo nali ngendawo era ajja kubira security neyeggwanga ekintu ekyo kyannuma Kasolo siri musonyiwa nkyanoona busungu busobola Kasolo ategere nti namunyiigira obulamu bwange bwonna nze mutyenna nga ntwala ku mbaga bwe mutyenna nga oyagala tubeere ffenna nga tunyumirwa mu ssanyu nkwegadde oba osaze okuyita Kasolo bigida nani ne Kasolowo nange ndeka nina abanga abajja okunfiirako bajja kumpita saagala kucakala ne Kasolo mu nsi mu kabuli ne mu ggulu sisobola ndowooza owulira ye akugambye tagenda kwasonyiwa Kasolo alina ebintu bye yamukola naye nga ffenna tetumanyi oba ddala weebiri oba ddala tebiriiwo naye nga byonna Mukama yakola ki yamanyi King Saha
omusajja ono azze bw'atyo atoba n'ensi ye. Kwegamba mu kusooka okumumanya twamumanyira oba Naggulavite. Tusooka okumanya King Saha azze atoba n'ensi era ng'agamba ayagala kuba bulungi, naye kino ekiriwo eky'abantu bano ababiri okubeera nga beekuba eky'amazima tetumanyiwa gye kigenda kukomekkereza, naye ate nga ku nsi nze ndowooza buli omu oba oli awo yeetaaga munne, lujja ku kyalumu bwe ndowooza nti nga omukulu ono King Saha yeetaaze Kasolo ate nga ne Kasolo naye yeetaaze King Saha mu mbeera emu oba endala. Omanyi bagamba nti abantu basisinkana ensozi ezikola ki, olusozi lw'e Masaka togenda dusanga Luweero, naye omuntu w'e Masaka osobola omusanga e Luweero nga buli omu alina ensonga eba ekoze ki, eba emulese. No, bino nno byali mu Kivulu era lwe lutalo lwatandika olwa mukulu ono Kazibwe Kapo. Kasugundi ono naye nalaba ku gundi ku busungu bw'omukulu ono ng'aluma obujiji. Manyi bagamba mbu omuntu aluma obujiji oba aluma emba oba amannyo mbwaba mukambwe, simanyi naye we nabiwulira nange mbwaba mukambwe ekitagambika, ye omuntu oyo aba mukambwe. Kati byonna omuntu yeebuuza kiki ddala ekituufu ekiyinza okubeerawo, kiki ddala ekituufu ekiyinza okubeerawo oba oliawo mu mbeera eno, ate nga bangi bagamba nti Kasolo ono si mwangu ne King Saha si mwangu. King Saha ffenna tujjukire bulungi nti oba oliawo ebimu ku bintu ebyatta omugenzi Mozze Radio lyali fujjo, nga bagamba nti wadde nga kale baasuba omuyimbi ow'amaanyi ow'eggwanga, omukulu ono omugenzi Mozze Radio yalina effujjo eritagambika, kwegamba nga buli walinnya ewantu kwegamba wakyankala na bukyankalanyi, ate nga mu kunywa yalimmo oba King Saha yamusikira, oba King Saha yamusikira, naye simanyi, naye nga byonna nkugambye, byonna byetwogera bisuubirwa ntulabe, kuba kati ekitunuuliddwa ffenna Bannayuganda nti ddala ekituufu ekivulu ky'omukulu ono King Saha kinaabeerawo bale kiibeerewo. Waliwo abagenze maaso, waliwo bwe bati abagenze maaso oba oliawo ne beewera nga bagamba nti omukulu ono tagenda kubeera nti akola kivulu kino, era nga bagamba nti yayisizaamu munne amaaso. Njagala nsooke nkuwa obutambi bw'omukulu ono ng'agenda mu maaso n'okubeera nti yeemulugunya ng'agamba nti Haruna Kasolo yamuyisiza ddala bubi nnyo 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 nnyo. Wulira ne kano ng'abaffe be babaweweka kyasingudde Kasolo simusangako wantu wonna yatta ssente zange nga sinnakuwa kano, nga sinnakuwa njagala nkuwe kano. Wulira Kasolo simusangako wantu wonna yatta ssente zange kasula amabanja nakati nkyali mu Kamooze nebyola banyimba gye bayino n'emmotoka yange ndi mu mabanja ga Mooze ye musanze ali mu kunyumirwa ali mu kwata ne mukazi we ng'omusajja omuganda bino ne politics aside okubira ku munno mu nnaku gy'alimu kozesa ssente ze nange ndi musajja yeegatta obwekasi siri muntu nti naloodikana. Kasolo musanze ali mu kwata akyakala nze yatta ssente zaffe ewaffe twaziikayo omuwa puresha ye ali mu kunyumirwa kuba mwongererefo mwenna muli beekyogera alikiddira yoyo nno y'omukulu ono bw'atyo nzamuuya kugamba alina obusungu bungi ku mukulu ono, engeri yamuttiramu oba oliawo ssente ze nti ya ssente yateekamu nnyingi, ne bagenda mu maaso n'okwonona emmotoka ye, ate wakati mu kwonoona emmotoka ye nti omukulu teyatawanyawadde kumukubira kasimu n'agamba nekyali wange oli otya embeera ekuyisa etya, wabula yagenda mu maaso n'okubeera nti abeera bubeezi eyo ng'ate ye wagenda mu maaso n'okubeera nti akaaba amaziga. Kati nno
bino nno wadde yonna weebiri oba nsooke nkuddizeemu akatambi kano kankakuddizeeko mpola mpola ng'abaffe be babaweweekyansingudde kasolo simusanganko wantu wonna yatta ssente zange kasula amabanja nakati nkyali mu gammooze nebyorabyola bannyimba gye bayonona emmotoka yange ndi mu mabanja gammooze ye musanze ali mu kunyumirwa ali mu kukwatira mukazi we ng'omusajja omuganda binoona politics sasaidi okubira ku munno mu nnaku gy'alimu ng'ozze ssente ze nange ndi musajja yeegatta obwekasi siri muntu nti naloodikana kasolo musanze ali mu kukwata acakala nze yatta ssente zaffe ewaffe twaziikayo omuwa puresha yali mu kunyumirwa kuba mwongere ebifo mwenna muli beekyotera talikiddira ndowooza okawulidde omukulu ono agamba alina obusungu bungi era bulijjo abadde anoonya kasolo n'agamba luli kyalumu omukulu ono minisita n'emmugwako kati nno bangi boogedde nga bagamba nti naye ddala omukulu ono amaanyi agajjawa omukulu ono amaanyi agajjawa kati ne wetwogera kati ng'ensonga zino oba oli awo zatuuse dda ew'omukulu Jeno Salimu Sale era nga Jeno Salimu Sale ono sezaala wa King Saha olw'ensonga nti muwala wa Jeno Sale King Saha amwinamu omwana era y'omukyala gwe yateeka ewakaawe nga kiteebereza nti amaanyi oba oli awo agalina oba oli awo gye bagamba nti engeri King Saha ono gy'alimu y'ensonga lwaki agenda mu maaso n'okubeera nti yeewaanyisa n'okubeera nti amaanyi gano ekyamazima y'ensonga lwaki agenda mu maaso n'okujolonga abantu oba oli awo abamusingako abantu oba oli awo bagamba nti ekyamazima bano nno bandibadde bagenda mu maaso n'okubeera nti bamusanyusa naye ate abantu bano oba oli awo ssente ezandibadde zigenda mu maaso n'okubeera nti bazimuwa ate ng'omuntu gwe bandibadde baziwa agenda mu maaso n'okubavoola wano nno omukulu Kaziwe Kapo bino nno ye yagambye nti King Saha olina okwetonda King Saha olina okwetonda olw'ensonga nti nze nakuyise ate wakati mu kukuyita nabadde sisuubira nti oyinza okukola olutalo lwonna ku mukulembeze wange gwe nabadde neeyitidde ate nga ekyamazima embeera eno yonna yazze wakati kubeera nti entalo zammwe mwandibadde muzisa ebbali ne mutunuulira nze eyabayise ayagala okunyumirwa era nabayise n'ekigendero ekyokusanyusa abantu bange naye ate ekintu kye mwakoze okulumba abantu kyabadde kikyamu nnyo nga wenjogedde kati nno njagala kutegeeza omukulu ate nga sita wa Uganda omukulu waffe Bebe Cool yavudde bwatyo n'avumirira ekya King Saha okuwulira osobola kuwulira n'omuntu n'abeera ku stage n'alyoka afula omuntu wali ngomanyi ekitegeeza okufuna kasolo okumugamba nti ajja atule mu audience ndowooza owulidde Bebe Cool yagambye nti ekyamazima kasajja kano wadde kakyali kange nadde kakyali kaffe naye ekintu kye kakoze kyabadde tekikoleka lwakiri yandibadde alinda oba oli awo ku show ye nga yamweyitidde bwatyo n'agenda mu maaso n'okkola ebyo bye yakoze okusinga okudda ku mukulu nze gwe neeyitidde ate n'ogenda mu maaso n'okubeera nti omujolonga ekyo nno kyabadde kikyamu era kyabadde kifu wadde n'akamu kati nno bino nno byonna wadde weebiri bo abantu bavuddeyo ne bagamba nti King Saha olina okwetonda olina okwetonderaho omukulu ono Aruna Kasolo ku ebyo bye wagenze maaso n'okubeera nti omukola omujolonga
omuyisaamu amaaso ate nga akusinga obuulyawo ebitiibwa. Era abamu ne bagamba nti gwe King Saha togenda kubeera nti obeera mu kivulu wadde n'ekimu, era ebivulu byo byonna togenda kuddamu kulinnya ku siteegi. Togenda kuddamu kulinnya ku siteegi. Bwe batyo bye bagenze mu maaso n'okubeera nti boogera. King Saha ne bw'okola otya togenda kuddamu kulinnya ku siteegi. Kati nno kankuwe akatambi kano ogende maaso n'okubeera nti okawuliriza omukulu ono bwe yabadde ayogera. Wulira. Kati nze njagala dde mwakole vidiyo mungi vuma Kasolo. Fadda muna alinya ku stage yonna ng'ayimba ng'ava mu ggwanga. Oyo ogambye n'abakazi buteewa mirembe n'obutamanya bwe balina kugwa. Nawulira bangamba nti ekyo kivubuka kyawasa muwala wa Sale. Kati gwe omuwala ategeera nga taatawo musajja munene mu ggwanga ofumbira oti omuntu atanaaba muyira amazzi ng'ababooda. Muyira amazzi ng'ababooda. Abanti ababooda bwaganona bamuyira amazzi. Kati Saha yeetaaga bayimbi banne misa ky'oyambye abantu bakiyambe mukiyira amazzi mukihozi kinaabe kive ku bantu. Anaaba wa wamulaba kodda ng'anaaba. Anaaba naawe. Ng'anaaba wa. Oyo anaaba. Omuntu anaaba. Ono nno eyayogedde ebyo si mulala ye driver oba dereva w'omukulu Haruna Kasolo. Ono nno eyavuddeyo n'agamba nti King Saha togenda kuddamu kolennya bivula singa oddamu n'okubeera nti ovoola omukulu ono Haruna Kasolo. Gyebuvuddeko King Saha ono yalina olutalo oba naani? Alina gwe yalina naye olutalo, alina gwe yali naye olutalo ng'agezaako okubeera nti amuwalampa. Oba yali ani amuwalampa, agenda maaso n'okubeera nti amuwalampa. Naye gye byaggweera ndowooza oba nga babatuuzizza, bwe nzijjukira nga babatuuzizza, era nga bano nno buli omu yali yeebuuza lutono lunaggwa oba teruggwe. Naye gye byafundikira ng'oluta lukoze eki, ng'oluta luno luweddira, kigamba okubeera nti baaluzikiza wakati mu kuweesootinga oba wakati mu kutuuza enjuyi zino zombi ne zigenda mu maaso n'okubeera nti zituula ne zigonjoola ensonga zino, era buli omu bw'atyo n'asonyiwa munne olw'ebyo ebyali bigenze mu maaso, olw'ebyo ebyali tatambula bulungi ku mbeera eyaliwo era ku mbeera eyali egenda mu maaso. Njagala okutegeeza abantu bangi naddala abayimbi oba oliawo baavuddeyo ne bavumirira enkola ya King Saha okuvaayo okubeera nti alumba omukulu minisita kwegamba ati yamumazeemu magezi. Ate awo ne bagamba nti ebiseera ebisinga abawagizi bano oba oliawo bwetwogera ne bakuba enduulu ne balowooza neffe ne tulowooza tuli bakitalo nnyo. Omanyi buli bw'ovaayo n'okuba enduulu olowooza nti ddala kituufu oli wa kitalo nnyo. Kakati nno oyo nno ye King Saha. Naye byonna weekiri nze nkakasa nti kijja kuggwa, era abantu bangi bo oba oliawo nga bavuddeyo nga bagamba nti King Saha kyewakoze kifu. Amazima googera, kuba oli minisita akusinga amaanyi, akusinga obugundi, naye wadde nga oli yakusazaamu ekivulo. Manyi abantu bagamba naye tebaagala kubagamba amazima, naye tetumanyi ani mutuufu, tetumanyi atali mutuufu. Kasolo agamba si yasazaamu ekivulu kya King Saha. King Saha alumiriza ani Kasolo. Kati wakati wano omutuufu ali ogwo ye Katonda yekka yayinza okutubuulira gwe mufu gwe mutuufu wano nno sigala kubeera nga nsukkawo. Mbadde da Element Man muzzukulu wa Mugema. Mukama abanjagalire, ate musubscribinga omukutu guno, ate mugwagale, ate mugulabe, ate mugende maaso n'okubeera nti munyumirwa. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema.